Tubaniriza mwena abagenda maaso n'okuwanga mu subscribinga wamu okulaba ate ekintu nakyo kikulu jjukira nti abateeka mu ssente be ba higher level tour and travel agency mwe mwena abagenda maaso n'okubanga mulaba nabagamba teekako erinnya lyo wamu ne gy'osinzidde tujja kubanga tukutuumirako nnyo waliwo dokita bamuyita Dr. Aisha Walden tukubuuzaako nnyo Abrams wamu ne Paulina Okot Kazibwe Joseph nawe tukubuuzaako nnyo webali kubanga ogoberera ebigendera ku Fax 256 Desemba eno ngenda kusomesa 19 tugenda jinja nange kenyine njagenda tusobole okunyumirwa n'abantu bonna twejjako stress twambuleka jinja ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Desemba paka ng'ennaku z'omwezi 2 tosigalira leka twambule naawe ku mulundi guno olugendo lwa kiro kimu n'ennaku 2 tugendako ku Itanda Falls ku source of the Nile ne mu lubiri lw'e Busoga tuli kubeeta abasoga abali e Kampala ni mu Buganda yona mwide tujje tulambule ku Busoga tujje tubone kuyise bantu tubone ku kyabazinga waife omutwe gwaife nga tujja kwira ni certificate ya Busoga bana mwide n'ebifo ebirala bingi ebisangibwa ejjinja sekinoomu wakusasula emitwalo 2 gyokka ng'owoyise n'ekijujulu ojja kusasula emitwalo 3 nga kwe kuli entambula okulya okusula wamu n'okusasula ebifo bye tunaalambula okwo kwe kuli ebifaananyi 10 eby'obwereere okumanya ebisingawo kuba ku 0706 49 28 27 kozesa WhatsApp namba eno eri 0788 75 14 54 buukinga mangu togamba nti sagamba mu budde mujjanga ne masiki bitegekeddwa higher level tour and travel agency nakolwa jo navuddeyo ne mbaako bye mbategeeza nabadde nga mulanzi bwe nabadde nga njogera ku kigambo ekikwatagana okugazetinga ebintu by'amagye nti NUP bwe yajja nga erina aka red beret ne bavaayo ne bagamba nti byambalo by'amagye oba bya military aba red top naye nyina ennaku nnyingi okutegeeza amagye galumbye ekitebe ekya NUP wano ekamoocha nga bagamba nti babadde bagenzeeyo olw'ensonga bajjayo obwo bu red beret obwo bukofiira obumyufu kubanga bulina kwambalwa bamagye be bayita aba red top abo mubamanyi abatera okubanga babeera ku special operations ba red top batera nnyo okukuba mu nnyingo baba bakutte batunzi zaabwe bwe balabanga bazze mu kwekalakaasa muganda wange edduka kuba bo bakuba wali nnyingo naye olunaku lwero babadde kamoocha nga bagamba nti bazze kunona red ballet wabula zi red ballet ze batutte basanzeeyo ne t-shirt za NRM zino zaali zaaba abavubuka abaasala eddiiro okuva mu NRM ne bajja mu NUP era ebyo t-shirts zibaddeyo nazo ne bazitwala batutte ne CCTV cameras wamu ne hard discs ezo zibadde zikwata ebibadde biva ku bifaananyi kyanaku nnyo nnyini ddala naddala abantu abawagira ekibiina ekya NUP bw'ogenda n'otunuulira deployment ebadde ku kitebe kino mukama katonda oyinza okutyamu obadde ng'olowooza oba bagenda kunonayo bomu naye nga bintu bingi ebitwaliddwa nawankubadde wabaddewo olukiiko olw'abo abavubuka abayitamu nga bayitamu ku kaadi ya NUP basobole okulaba nga babateekateeka bagenda kwewandiisa batya eri akakiiko k'ebyokulonda olukiiko olwo lubaddewo bo mu kujja babadde balowooza nti poliisi ezze kugumbulula abavubuka babadde bakuŋŋaanye ku kitebe kya NUP nga bali mu kwetegekera okugenda okubeera nominated eri akakiiko k'ebyokulonda ne bagamba nti ndowooza bazze kutugoba mu lukuŋŋaana kibabuuseeko bwe balabye ng'ate babayingiza munda mu ofiisi ezibadde nsibe ne bazisalaasala ne basalaasala buli wamu okutwala ebintu eby'enjawulo abavubuka ababaddewo tebalwanye abavubuka b'e Kamoocha bamanyiddwa ng'ab'effujjo naye basigadde tebalina kye bakola balese ebitongole ebikuumaddembe ebikola omulimu gwabyo n'ebitambula ne bigenda abamu ababadde bataliiwo kwe kubadde Bobi Wine kwe kubadde Joel Ssenyonyi lwa nsonga babadde n'emirimu emirala gye babadde bakola mbeera za bunkenke Kamoocha Bukoto n'ebitundu ebirinaanyeewo nga Mulago abasirikale bangi ne poliisi nyingi emikono Bobi Wine gye yali akuŋŋaanyiza nga gimusemba okwesimbawo ku bwa president nagyo gitwaliddwa naye jjukira nti Kyagulanyi kino ekintu yali ayagala kukikola kuva mabega ng'ayagala kutalaaga ggwanga yeebuuze ku bantu yeesimbewo oba nedda nga bw'akuŋŋaanya emikono ekyo baakimugaana naye akozesezza olukujjukujju n'amagezi ge okuŋŋaanya emikono egyo era abadde nagyo bagitudde kitegeeza nti amagezi ebipapula bitwaliddwa naye amagezi tegatwaliddwa mu budde basobola okuŋŋaanyayo emikono emirala kujjako nti obudde buyinza okuba tebubasobozesa naye nga bwemanyi nti omuntu bw'aba akola ekintu n'okwagala emikono tegijja kubula egijja okusemba Kyagulanyi okulaba nga yeesimbawo ku bwa president
nga tubivuddeko njagadde okulondoola ku bayimbi ab'enjawulo mbabuuze embeera mwe bali naye nkizudde nti waliwo abayimbi abatandise okufuna waakiri ekyokulya nga bagenda ku mbaga ez'enjawulo eziri scientific ezakkirizibwa okubanga zigenda mu maaso n'okubanga zikolebwa. Abamu ku bayimbi abasobodde okubanga beeyiya bambi nga bafunyeeyo ku busente mwe mubadde Winnie afunayoko ku mbaga n'ayimba, Rema Namakula afunayoko ku mbaga n'ayimba, mpola mpola ne bayimba mpozi ne Spice Diana naye yafunayoko ku mbaga n'ayimbayo mpola mpola. Badde njogerako ne Stabua Natooro omu ku bayimbi abamanyiddwa nga bannakinkuba okuyimba ku mikolo nangamba nfunayoko kasente kati sikyasula njala nengenda nenjiya era Stabua Natooro kamukuwe asooka kunnyonnyola embeera mwali. Olyota mukwano nange ndi bulungi ate badde wano omutima ne gundowoozesa ku mukwano gwange ne ŋŋamba munnaye olyotya nazembayo okulaba ng'oli makindye nga ogamba baguleyo ebivvulu naye kati ndowooza gweoli musanyufu kuba kati embaga engeri gye baazitadde olabika okufunayo ku mikolo. tosula njala kale ekyo nate kyebaliza Mukama. Mbadde njogeramu n'emikwano gyange ne baŋŋamba ye Stabua engeri gy'ayimba ku mikolo ndowooza ebivulu ne batabikula yajja sigala ayimba eyo. Yani atugenda kale kati tusobola okufuna kyekuliisa abaana naye ng'embeera neera n'abagole ndowooza bakaaba tugambye alhamdulillah ligenda likyukamu biranga biri bye twabadde. naye kati pulezidenti n'omusisinkana ne bamukuwa ki kyoyinza okumusaba? Pulezidenti n'omugamba ku bivvulu ki kyoyinza omugamba? yose kutuleka kukola kubanga tasobola tugabirira nakola ki tetwagala kusabiriza twagala kwekolesa neyanziza nnyo sebuna yanze. Shiba Kalungi olwawulidde nti amasomero gagenda kubanga gaggulawo olw'ensonga nti yakola holic pads ye yalabidde ddala nti kano ke kaseera akatuufu wakiri bizinensi yeesobola okulaba ng'ekola. Shiba Kalungi yagenzeeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era naye ewammwe ajja kujja agenda atongoza ze bayita holic pads ezimu agabangabe endala bw'azisuubuza mu masupermarket ne ttiimu ye ez'enjawulo. Njagala kuwa credit Shiba Kalungi nti kino ekintu kyakola kiyamba omwana ow'obuwala tuwagire ekyaffe tuwagire omwana waffe kubanga ekintu kyakola kirungi. Bemu ku bayimbi abantu bye bandibadde bakola ng'okola ekintu omuntu omulala kye yandibadde aganyulwamu kubanga n'omuwagizi wo aba akufunamu nawankubadde oba togifunidde ku bwereere naye era oba osobola okulaba nti kino ekintu kya mwana waffe. Kale nno Shiba agamba nti kati ke kaseera agendenga mu masomero n'abamu ku abo abazadde abagenda okuzaayo abaana mu masomero babagulire ze bayita holic pads. Kambasibulire wano tujja kuddamu mwebale kubanga musubscribinga wamu n'okulaba kikulu nnyo ku Kakos Fax 256.